Wamagwe leka tuwomese olulimi Oluganda oli ku Franklin Media mwebale kubanga mwekomerako mwenna ba mikwano mukola kyakabi mwebale kubanga musubscribinga mwenna nyongera okubebaza mu bitundu ebyenjawulo. Kakati omukulu Eddy Kenzo bwatyo avuddeyo n'abanga yeewozaako ku nsonga ezibadde zigenda maaso ku social media olw'omuntu eyavuddeyo n'asharinga ekifaananyi ky'omwana amanyikiddwa nga Brington ng'era nga kigambibwa nti omwana ono wa Eddy Kenzo, wabula omukulu Eddy Kenzo avuddeyo n'agenda bw'atyo butereevu ku mukutu gwe ogumanyikiddwa nga ogwa Facebook. Kuno nno kwasinziira okwogera n'abantu be oba abafaanizi be, avuddeyo bw'atyo butereevu n'agamba nti mbadde ndaba ebigenda mu maaso ku nsonga z'omwana era nga ndabye ekifaananyi ekyo kye mwagasse okubanga muga nti ono mwana wange. Agamba nti simanyi bantu bange kye mutegeeza kugamba nti ono mwana wange. Agamba Brington si mwana wange wabula mwana wa muganda wange amanyikiddwa nga Big Eye ate wamu ne sister wange Zella. Agamba nti omwana ono mwana w'abaganda bange era saagala mube nga munkyayisa baganda bange bano kubanga tuvudde wala bingi bempiseemu nze nabo, saagala mube nga mugamba nti ono mwana wange. Agamba nti abaana bange bennina navaayo ne mbabalaga mu lwatu era nga abaana bange nabalaga Maya Musuuza ne mbalaga ate wamu ne Amaaru Musuuza ne mbagamba nti bano be baana bange. Agamba nti Katonda bw'ali bantegekedde olunaku olw'okufuna omwana omulala nja kuba mbategeeza era nja kuba mbagamba nti y'ono omwana Katonda gwampadde omwana wange omulala. Agamba nga bwe navaayo ne mbalaga Maya ne Amaaru nja kuba nvaayo mbalaga nti ono ye mwana wange omulala, nti oba ono ye mwana wange omulala gwe nfunye. Agamba nti nina abaana bangi mikwano gyange era agamba nina abaana bangi bempisanga babaana bange era agamba ndabirira abaana bangi bempisanga baganda bange bempisanga abaana bange. Agamba sobola kuvaayo ku nsonga sobola kuvaayo nemba nga nkweka omwana wange, lwaki mba mbalaga bali ate omulala ne simubalaga. Agamba nti nze sirina mwana mulala yenna okuggyako Amaaru ne Maya Musuuza. Agamba be baana bokka be nnina mu bulamu bwange, sinnaba kubanga nfunayo omwana omulala. Agamba bwe nnaaba nfunye omwana omulala era nja kumubalaga mbaganye nti ono ye mwana wange gwe nfunye omulala, nja kuba mbategeeza okusinga okuba nga mbakweka lwaki mba nkweka omusaayi gwange ng'ate mwana aba wange. Agamba nze sikola egyo mize gya kisiru ng'abalala bwe bakirowooza kuba nti nkweka abaana bange. Agamba nti omukulu Paulo Kafeero, the late Paulo Kafeero, agamba nti yatulaze ekyokulabirako nti si kirungi okuba ng'ozaala abaana n'omala gabalekayo ate n'otabalaga baganda baabwe balala. Agamba nti kireeta obuzibu bw'amaanyi nga bw'olaba ensonga za Paulo Kafeero bwe zaleese obuzibu obw'amaanyi mu ggwanga nti abaana bakayanira ebyobugagga bya kitaabwe ate nga tebeemanyi. So omukulu Eddy Kenzo bw'atyo bw'avuddeyo n'aba nga yennyonnyolako ku nsonga ebadde egenda mu maaso ku social media. Avuddeyo n'atutegeeza amazima era kansube nti buli omu amazima agategedde, amazima nti buli omu agafunye. So nyongera okugamba nti gwe wenna atweyungako subscribe Franklin Media, amanya Franklin, mbagala nnyo, mwebale kwekomerako ate mwebale kusharinga, mwebale commentinga. Nyongera okutumirako abantu bange mwenna abali mu Oman, abali Dubai, abali Saudi Arabia, mukola kyakabi okubanga muwuliriza amawulire agagenda maaso mu Uganda. Mbagala nnyo.